Wale ejo kyetubadde tugula 15,000. Divorce tuliwo taata. Ng'oli abiwuka. Yeah. Wewa Penny n'omulabi wa telefayina omulungi nga bw'ogambye nti abantu balinze ensenene n'ebinyonyi nabyo birinze ensenene tebizinga bw'olaba ku telefayina yaawo ekintu kyazze ddawo naye tekibitegeera nga bw'ogambye nti wano airport y'ensenene kiri awo kitunula kyebuuza ensenene zaalazeewa nga bw'olaba ku telefayina yawo naye omukulembeze w'eggwanga yagambye ye simuli wa nsenene naye ayagaliza abali ensenene naye abategeeza nti kiyinza okuba nga kyavuddeko okulabika nti ensenene tezirabika oba obudde enkyukakyuka y'obudde okutwalira munagamba nti omwezi ogw'ekkumi guba musenene gwa nswa guba mwezi gwa nswa nti naye mwana gwe yagambye omwezi ogw'ekkumi guba mwezi gwa nswa ate nazo tezaalabise kitegeeza ki nti ate ogw'ekkumi n'ogumu n'ab'ensenene musabe nnyo wano wendi saidi wano aboolaba bonna bali wano basuubuzi ba nsenene batunula balinze motoka eziyita nsenene babeera buli lunaku tebalaba ku kasenene yadde n'akamu akabuuka abatunda ensenene wano omukulu kansooke nkubuuzeeko tubuulire nteekateeka nono omwami jamubuuzaako wasoota ssebo bitambula bitya ebintu tebitambula bulungi amanya gafeta amanya gange nze mugabe Robert Chemani w'abatooro mu Kampala mu Kampala Nduga Fort Poto. Awama ensenene kati kiri kitya amangambi nti mwabatunda wane ensenene kati kiri kitya. Ffe tuziguza abatooro bonna abatunda kamu nze mbaguzanga blog. Ne kusinzira ku kyetulaba mu byalo ensenene ziganya okujja. Era government singa teyamba abantu abewuze sente mu banka. Ogenda kwesinkana nga abantu betedde ku muguwa nga balengeza kusinzira ku bintu basinzeeyo n'amayumba nga bateze nenge ensenene tuwali. Mulya looni nga mugenda mu season ya looni abantu balidde ddala looni ng'asuubira kyateddemu okufuna ng'omwezi ogwo n'agwetegekera n'ekyewunyisa nnyo bundi bujjo nkijjula kalugutu akwata akaveera kati akaveera tasobola kujjeeri mu pipa 10 zaateddemu yeweze emitwalo miliyoni 5 mu banka ejjemu akaveera tasobola kukaleeta eno ekikopo kiryazinga ekikopo emitwalo 2.3 kwesatu emitwalo 2.3 kwesatu era ensenene bw'oba tolina mukazi w'olubuto tosobola kufuna nsenene kati lindako okufuna akasenene olina okuba nga olina n'omukyalo olubuto n'agamba nti njoyeza ku nsenene ate ng'omwagalana nnyo olina okuba nga omwagala nnyo okumufunira ku nsenene kuba ng'omwagalana nnyo era gavumenti kyensaba eyambye nnyo abantu abateze bayambe nnyo kubanga abantu bagenda kufa basinkane nga bali kumugwa betolula sente batedde mu nyingi n'abantu bono bolaba bali wano nkubuliza kino ekibuuzo kankusalemu ekirimi mwewola sente nga sizoni y'ensenene etuuka mbadde mmanyi nti esente zino obeera nazo ensenene bwe zituuka ng'otandika okusuubula ensenene tebazetegekera era ng'omwezi gwazo bwe gutuuka bwewola sente ng'osuubira nti ensenene zirina okugwa era tekibangawo okutuuka mu nnaku z'omwezi 16 nga leero mwewolera mu sente nga meka kubanga weewola ng'ogenda mu sizoni y'esente kati bano betuguza beewola kusinziira ku miliyoni 2.5 ku 2 kati bano abatega beewolera ku miliyoni 5 n'okugenda waggulu kati tunuulira abantu abali wano kusinziira mu gw'ekumi n'ogumu gwatandika beewoze sente ezo miliyoni 2.5 jjukira nti zirimu amagoba kati anaziza yatya ng'obalaba batudde abwe bati nga bobalaba emitwalo aga 5 zigulamu ekikozesebwa mu kugira ensenene wano miliyoni 5 tuzikozesa mubali abatezi agulamu amabaate n'agulamu pipa n'agulamu etaala n'asasulako n'ekifo n'abamasanyalaze ku zente zikwe balya kubanga nga tolina masanyalaze oba tosobola kutega ensenerezo kubanga obutaala bw'amaanyi nnyo ku masanyalaze gali obutaala bwa sente zinga obutaala mitwalo 5 waliyo 7 sinzira kutaala gy'oba oyagala kati gavumenti ne bekikwatako essaawa zino abatwala ku BBS telefayina oyinza bagamba kinga gwasuubula ensenene ng'atonakolako yadde ebuuka kati nze gavumenti kyengisaba kintu kimu egambe abo abawola abantu
mu banka ku loan baije wano batunulire ekiruwo baba babawoze mu butuufu baleme kuongezaayo gundi process gye bateekako ng'amagoba amagoba basooke bagejjeko basooke balabe ekiri ku ground sikudda omuntu n'omuwola mitwalo 5 oba miliyoni 5 gunosigala ng'oteddeko amagoba nga toze ground ng'ate nga kubulidde kiyewoleddeko sente ezo ddala abateddeyo pipa abaguza amabaati abatezi saawa zino ziweze ennaku z'omwezi 16 kati abazigula abazirindirire ensenene essaawa zino bawe owabo bakaki kichoizo bagamba abaziririndire nga saawa zino nga ffe bablokers baguza naffe tubateekamu essuubi otegete kubanga naffe tukuba mu bitundu we ziba ziri ne batubuulira twakuseeyo akaveera twakuteyo akakutiya kati n'abalere mu process okupangisa taxi number agijje football agireete wano nga tikisoboka. Business gyemukoze gyemuwolirako sente ey'ensenene bwebeganye temusobola kuyiyayo business endala ne mukozesa sente ezo okuleka nti muzizaayo mu banka ng'okoze business endala kuba zino ensenene za mwezi gumu. Kati buli omu bweyeewola sente abalina omulimu gwakola emabega mu Kampala gumubeezaawo naye sente azeewola ku kasizoni akaba kaliiwo. Kati kankwe ne example nze ndi engineer Nyocha Holding ne ensenene bwe zituuka engeri nyine abatoolo mu bitundu ebyenjawulo twebwe yange abatoolo mu pedro bandite ensenene ate nimva mu holding eri ninzije eno kubanga nange maaso braki okufunda kubalimi ababateze tuyanze omukulu ono just njagala ompeeyo kimu kyokka abewoze sente z'ensenene oba bamagezi ki nga balinda ensenene mu mwezi guno gwa November nga tezirabikako. Amanya nze Frank bayiyeyo engeri endala yonna oba wadde n'emirimu emirala gye bakola. Sumulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu puroguramu Sumulula.